musolo so kati bo ekyokutusibira wane waka kya buswavu basibye abantu tebawera na batano basobola okunsiba ne basiba Dr. Besigye n'abakulembeza abalala abatono naye ate bannayuganda bangi nnyo ate tuzenga tubagamba timulekerawo okutunulira ffe abakulembeze ngaffe wabula nammwe mulina obuvunaanyizibwa bwe bumu n'omugabo bwe bumu ku Uganda so tebasobola tusiba ffenna basobola okubeera wano wiiki namba ni tebasobola balemesa kola kyemulina kola mwenga bannayuganda ate n'ekirala kino kye bakoze era kyongedde obbalabisa eri ensi yonna yonna naddala abo be baayise wano ng'abagenyi bafubye nnyo okukweka amazima agali wano Uganda basiiza akazigo enguudo envundu ezeetolodde endala ne bagalirayo abantu kiringa kubeera na mwana mulema waka naye ate n'omusibira mu kisenge nga waliwo abagenyi. Embeera bwetyo bwesiibye mu bitundu by'eggwanga Uganda eby'enjawulo nga bannayuganda balaga obutali bumativu eri gavumenti ya General Museveni ebakuŋŋaanyamu omusimbi ate n'etasobola gukozesa beekalakaasizza tiyagasa anyose amasasi ganyose naye njagala katono nnyo tuwulira akatambika kawulirize ngenda kakuwako second kawulirize kakano. Tugenda kunyweza obuweereza bano kati obuliko saddaaka ya Yesu ne yali kyadde. Tugenda kunyweza obuweereza bano kati obuliko saddaaka ya Yesu ne yali kyadde. Tugenda kunyweza obuweereza bano kati obuliko saddaaka ya Yesu ne yali kyadde. Akatambi ako ka Pr.Bujingo ayogera ku saddaaka omukulu Richard giyakoze saddaaka kyeno kati bino birinde ogenda biwulira oyinza okuba obadde tonnaba biwulira n'ebiwulire amazima gali nti Pastor Rosias Bujingo ali mu kubuzaabuza bujulizi nange ngenda nzikiriza nti amanye enfa y'omukuumi we ogenda kutegeera olunaku olwaleero lwensembayo okwogera ku Bujingo mu ngeri y'emu njagala kutegeeza munnayuganda nti nga bannakibiina kya NUP bannayuganda batalina musango be basanga nga just bambadde kakofiira ka red barret bali mu kuvundira mu makomera ba Olivia Lutaya General Museveni ayina baali mukuta era olunaku olwaleero waliwo omusajja gwatadde mu kkomera bwaki General Museveni oni amutadde ogenda kubeera ng'obitegeera yali yakola ky'okusibwa emyaka 12 byonna ogenda kubeera nga obitegeera bulungi nnyo munnayuganda munnange mbanirizaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusako ebintu eby'enjawulo njagala tutandikirewo bwe tubanga tutandikiddewo njagala kutandika n'emmotoka ya poliisi esindikiddwa okubanga egumbulula abeekalakaasi era bwetuuse bwetyo nekola omulimu gweteekeddwa okukola negumbulula abantu n'ebitooke n'ebijja mu kkubo ne bwemaze okubanga ebijja mu kkubo neeyagala etambule egende kyokka nayo yennyini neekwama era mu kwama n'akakono kaayo ne kakutuka kiddiridde ebinnya n'embeera embi oluguudo mwe luli era abantu bagigambye bugambi mujje mutwegatteko naffe tulwanirire embeera n'eddembe lyammwe katulaba akatambi kano. Buli awabadde wasiitaanye okuyita ku kkubo lino abatuuze basimbyewo ebitooke n'ebiti nga bagamba nti ligwana kubeera nga nnimiro. Poliisi eyitiddwa okukkakkanya embeera era abaserikale ne batandika okuggyamu ebiti n'ebitooke ebibadde bisimbiddwa mu kkubo. Ogambye buli muntu alwane ayiye bw'ayitawo. Nga bamaze okubiggyamu omugoba waabwe asimbudde emmotoka bayitewo okweyongerayo kyokka n'eremererwa. Abatuuze basoose kussa poliisi kasiiso kyokka oluvannyuma ne bajja okuyamba bagisindike wabula nga balafuuba n'okugisindika eveewo ekutusaakako neera n'ekwama. Kino abatuuze kibawadde ekibbo ky'enseko ne bakyomera poliisi nga nayo weerozezza ku kye bayitamu. Abana baluyamba ko basimba ebitooke wakati we batuzibidde ekkubo ani alise embombo bo balise mu balina n'emmundu amakubo mafu ebeeyi wani egenze kufiira batuyamba tuweze ekkubo twekalakasiza olw'ekkubo lino wabaddewo ensiitaano emmotoka ezisomba omusenyu bwe zizze nga zaagala okuyitawo. Byonna nga bigenda mu maaso abaserikale ba poliisi bibadde byabasobedde dda era ng'emikono bagireredde mu kifuba nga n'ebyokukkakkanya abatuuze babivuddeko dda.
disitulikiti y'e Nakaseke evunaanyizibwa ku kilomita ezisoba mu 400 ez'enguudo kyokka ensimbi ezigiweebwa ku mulimu guno ziri eyo mu bukadde 5 zokka. Mu kiseera kino eky'enkuba amakubo mangi mu disitulikiti eno tegakyayitikamu. Habat Kamoga, NTV ya Kawungezi. Okay, akoke katambi. Omusajja bw'avaayo n'abagamba nti seerwanirira nzekka nwanirira nammwe. Amazima gali nti tebamulabawo era ne byayogera balabika tebabiwulira naye ng'embeera etunyiga y'emu mu Uganda. Njagala katono nnyo katujjewo story ya Pastor Bujingo musooke muwulirize kana akatambi then nzije. Uganda eteredde etalimu katabanguko, etalimu kavuyo, etalimu gwe masasi, etalimu gwe basibye, eyo opposition temukolera. Alinnye ennyonyi n'agenda ne bamuwa ssente n'agula ebizimbe ebweru nga mu Uganda mulimu akavuyo. Bw'aba wateredde tebamusasula. Era bw'alaba ssente ziganya okujja. Yandyagadde mwekalakaase omulabe, yandyagadde mwekube muyiwe omusaayi naye ng'ogugwe teguyiikira mu wadde ogw'abaana be. Mulage obutali bumativu n'enfuga mbi nnyo naye ng'ekituufu tewali akufuze bubi. Gw'ogaanye. Singa Katonda akuyama n'olekerawo okwekwasa ogenda kukulaakulana. Alangirira kwekalakaasa n'omugamba leeta obwana bw'obukulembere. Masasi nga abatukuba batulanga kubanga emitwe gyabwe minafu. Bw'aba ne ideology gy'otokkiririzaamu ng'agamba ofe. Bw'aba ne byakkiriza mu by'obufuzi nga gwe tobikkiririzaamu. Yayagala akkirize by'otakkiriza abeere mulamu. Gw'ayagala okkirize by'atakkiriza ofe. That's how they think. So stupid. Beesigula maanyi g'abantu, people power. Ffe tuli ku maanyi ga Katonda. Ffe bwe bakkiriza bye tutakkiriza twagala babeere balamu. Tubasabira n'essaala babotole ne bye bakola biraba omukisa. Ffe bwe tugaana ideologies zaabwe buli omu n'abanga akwagala mu ttaka so nga ne bwe ŋŋenda ojja kujja. Era ngaawo ne mwesiriwaza nti muligibeeramu mwekka abaagala enjaga. Waliwo abatanywa njaga naffe weetuli. Abatamivu mwebali n'abatagunywa mwetuli. Amaanyi go ebirooto byo obikolerera okyali muto. Mwegendereze nnyo mwabaddukira emabega wa bannabyabufuzi nga bo batuukiriza ebyabwe nga mwe ebyammwe bifa. Omuntu n'agamba kati nangiridde n'alangirira ng'alangirira kwekalakaasa n'omugamba leeta obwana bw'obukulembere. Okay, bwe mpulidde obutambi obwo bwe mbuwulidde nzizeeyo n'ensooka nkebera ku butambi bwonna obuzze bwogerwa Pastor Bujingo okuva embeera eno bwe yatuukawo. Era n'entegeera ekintu kino mpuliriza bulungi togamba nti nno omusajja oba oliawo ayina byayisaawo. Mpuliriza bulungi bwe ndabye obutambi obwo nzizeeyo ku TikTok n'ensooka ntunuulya obutambi bwa Pastor Bujingo. Kino njagala mukiwulire bulungi temunkwata bubi. Pastor Bujingo ono mu kiseera ng'omusango guno gugenda mu maaso omusango ogutali gwa bulijjo, omusango guno ogulimu amasasi nga tumaze okukitegeera nze oli abadde asobola okujja nankonviisinga naŋŋamba nti nedda amazima gali nti Pastor Bujingo mbaddemu ne doubt ku byogerwa nga ŋŋamba oba oli awo ayinza okuba nga yalumbibwa newankubadde era mbadde sikikkiriza okusinziira ku bigenda mu maaso. Naye bw'akoze statement eyo gye yakoze ku lunaku olw'Essande n'enzija n'enzijukira bw'agambye nti nno people power bennyini nnyini be balimu oba be ne kinzijira mu mutwe ne ŋŋamba nedda. Pastor Bujingo ono waliwo ekintu kyakweka. Kikyakweka mu kiseera ng'oli mu musango omunene bwe guti, omusango ogulimu okunoonyereza nga ne poliisi tennamaliriza ripooti yaayo kati nojja n'okola statement efaanana bw'etyo. Amazima gali nti oba okyankalanya era oba obuzaabuza obujulizi. Dwaki gwe wakoze otya okunoonyereza era n'otuuka ku mazima n'omanya nti nno ababadde bakukuba oba abaali baagala okutta ba people power
gwe wakoze otya okunoonyereza okwo n'otuuka ne conclusion eyo bwetyo mu bwangu bwe butyo nga ne poliisi tennagifuna mu ngeri emu nenzirayo nenzikiriza nti Pastor Bujingo ono amanyi bulungi ebigenda mu maaso era n'okutta kuno omuvubuka ono okugenda Richard Pastor Rosias Bujingo kitandise tuwa ekifaananyi nti kino kimanyiiko ne munno Frank Gashumba dwaki ngamba Frank Gashumba y'omu ku baavaayo era najjano ne mbagamba nti bali mu kukyankalanya bujulizi bwa poliisi oba oliawo n'okunoonyereza kwonna okugenda mu maaso kati kino Rosias Bujingo kiyakoze okujja n'akola eyo statement Pastor Bujingo tukkiriza asobola okuba nga alina abalabe bangi dwaki tugamba bwe tutyo ye lwaki yalonzeemu people power wenjagala tutunuulire nti yalonzeemu people power kubanga amanyi be bantu balumba era abalwanyisa okitegeera naye Pastor Bujingo ayina entalo ku basumba ayina entalo ku basiyazi ayina entalo ku bannabyabufuzi ayina entalo nga ye omuntu ezimwetoolodde dwaki amangu gano walonze people power dwaki mu kiseera kino walonze people power ye n'ogamba nti oba oliawo so oba oliawo kubanga oli okakasa nti people power mwe mwavudde abaali baagala okutta era abatta Richard n'enzijano ngambagamba okuva n'olunaku olwaleero Bujingo amanyi ebigenda maaso bw'obanga otunuulidde emikono gya Rosias Bujingo nga gizannya ddala oyinza okuŋŋamba nti oyo omuntu ayina ekiwundu ekyakubya abantu enduulu nti kinene nnyo era kiringa buli omu n'avaayo ng'akola statement zize njagala kuva ku Bujingo njagala mmuza bbali muwummuze abantu awalala wenjagala tugende tutunuulirewo nawo n'obwegendereza mwe nga mukyagenda mu maaso nga tutunuulidde ebintu bino wammanga nti banna NUP bangi bali mu makomera ba Olivia Lutaaya n'abantu abalala bangi tuyina ne bali ba missing 18 abantu 18 abaabula abantu 18 abaabula mpuliriza bulungi bonna nga mu kiseera kino tetubalaba era nga n'ebintu biringa ebisirise waliwo General Museveni baali mukuta baani baali mukuta General Museveni njagala ompulirize bulungi ono omusajja amanyiddwa nga David Chadi Jamwa ono yakwatibwa mu mwaka gwa 2011 era yali boss oba yali senkagale wa NSSF mumanyi NSSF mwenna NSSF kye kitongole ekitereka ssente z'abannayuganda oba abakozi bonna mu Uganda aba gavumenti naawe ne bw'oba nga toli wa gavumenti mbu kibaterekera bukadde ne mumanyi emivuyo gyonna egibadde mu NSSF abantu babamye ssente kyokka bazikolera ne baziterekayo bazibatemako kakati ekitongole kino baava ne batugala tekirina ssente ne mu 2011 bakwata omusajja ono amanyiddwa nga David Chadi Jamwa ne bamukwata ne bamussa mu kkomera era ne bamusindika ku meere abeereyo emyaka 12 mu myaka 12 baali bamuvunaana nti yaleetera gundi NSSF okufiirwa 3 billion okufiirwa 3 billion oba billion 3 eza Uganda wabula bino njagala tuyigemu nti bakwata ono kufiiriza oba kugamba kuleetera banka ya NSSF eno oba kino ekitongole kifiiriza billion 3 naye njagala mujjukire kino nti General Museveni yennyini yamutadde njagala oba tuwulire akatambi k'ono omusajja ng'ayogera katusooke tukafune amwebazizza then mbabuulire I'm very grateful to the President, General Kaguta Museveni, Bahurwa, for his magnanimity, his benevolence, his kindness, sympathy, and mercy. And I'm head over heels, ecstatic is the right word. Okay, omusajja mumuwulidde yeebaza President Museveni, yeebaza General Museveni, naye byonna nga bigenda maaso ono baamusiba era baamutadde nga n'ekibonerezo kye tekinnaggwako ne bw'abanga avuddeyo
njagala tuleme kutunuulira ezo ssente kubanga mu 2011 kino kyawawaaza era kyakola amawulire mu Uganda naye waliwo ebitakyakola amawulire wano General Museveni ng'akwata ba Ronald Mayinja n'abawa biliyoni 4 oli just ekitongole kyafiirwa biliyoni 3 ensi n'ekuba enduulu tebagamba nti yazibba wabula yafiiriza yaleeta loosi mu kitongole ya biliyoni 3 kati zino biliyoni 4 General Museveni azikwatanga ye n'aziwa ba Ronald Mayinja bagende beeyagale kakati kano kagenda kufuuka kagenderere ng'omukadde akogga nti kigenda kufuuka kya bulijjo nga ne ssente zizannyisibwa ne zikozesebwa zityo nga bannayuganda tetwefiirayo ekinaava mu ekyo tujja kwesanga ng'omuntu ssekinnoomu individual ng'atunze ekitongole nga Uganda Airline ng'atunze ekitongole kyonna naye nga tewali amufaako lwaki nti oli twamuwa nnyo attention nga afiiriza company kyokka ba Ronald Mayinja we babawa biliyoni 4 tetunyega tubiraba ng'ebya bulijjo era tubitwala ng'ebya bulijjo mumanyi ekyatuuse ku muzikiti gw'abasiraamu ogwa Kampala Mosque wali ku Old Kampala ebyagutuukako bino nyinza obbagamba ne mutabitegeera leero amazima gali nti Old Kampala balinga abatestinga microphone balinga abali ku microphone check oba microphone check bali mu kucekinga mbalabe singa ekyo bakitwala ekirala kyo bwe banakyogerako munaayogera mutya ebintu mu Uganda bikyuka ono bamutadde General Museveni amutadde amwejjeereza ye kennyini yawandiise ebbaluwa n'agamba ateebwe mukitegedde bulungi so n'oyo njagala tumuwummuze ebbali wabula ebintu bingi bye tulina ebyokuyiga nga twetaaga okwongera okuba nga tubitegeerera ddala mu bintu ebirala oba olyawo ebibaddewo olunaku olwaleero njagala tuddeyoko ku ba pasita njagala otunuulira akatambi kano ono mwana waffe waawano musiraamu Sheikh naye engeri gy'akuba oluseke kikulaga nti enzikiriza gwampuliriza sigaana nzikiriza tonkwata obubi naye njagala omanye gwe enkolagana y'entuufu gikole ne Katonda kuba n'abo beweesiga ensi bagirabamu bigirimu bagiryako nsimbi katufune akatambi kano tokkirizanga kumala kutuuka ku lasiti awo watandikira nga okwebaza Allah esabodde muyimirire omuntu bw'alaba ne saaha n'enviiri zino tayinza kumanya saaha byakola obuuza nze abeera naye nenkubuulira saaha yaani omutuufu omuntu osobola okwambala ekkanzu nga n'enviiri osala kawalaata naye ng'omutima gwe si mulungi saaha ono omutima gwe mweru saba Allah akumalire akwagaza abantu ku mpaka bajja kwagala ku mpaka ate yaŋŋamba seeka nkwagala ennaku z'omwezi ezo leero gwe yaŋŋamba nanga nti naye bw'olibozze kuba tujja batuvuddeyo ku Afirikana insha Allah omanye ekintu kijja bakikutte bw'olisoma irimu nja kufuuwa mukama wange wandaganyisa insha Allah sewonga waŋŋa nti wava ku Afirikana ekintu kyakwata naye kangutegulire wano insha Allahu taala Allah akumalire saha ndoza mulaba kiyaŋŋamba saha atuukiriza saba Allah akumalire ya rabbi Allah saanga tonaddayo sooka yimirye katono oyina enkola gye waŋŋamba nti oyagala kubanga nabbi yafuwanga emirundi gyabanga 3 insha Allahu taala kati obuleyo gumu ofaanane nabbi saa barakallahu fikum wajazakallahu khaira baganda keka katambi then bwe tumaliriza njagala olabe pasito ono katono nnyo tujje tweyongereyo coming again. Jesus Christ is on his way back. We've already read it even in the devotion. That scripture, Revelation chapter 1, verse 7, says that that day is going to come when the sky is cracked and Jesus Christ comes again, and every eye will see him when he come again. So here's our question for you this morning, brothers and sisters. The simple question is this right here. Are you ready? Are you ready for his return? Amen. Mazima. All right. Amen. Amen.
Are you ready for his God have mercy upon us. return? Brothers and sisters, are you ready today for the return of the Lord coming again? Jesus Christ is on his ebyo ebyamagero ebiri mu church byabye ebyamagero ebiri mu banaddiini nkiddamu kigamba gwampuliriza enkolagana y'ennungi gizimbe ne Katonda wo nga weesabira, otherwise abo abakulyowo emyoyo abasinga si bonna naye abasinga bali ku byansi. Njagalawo tuveewo bwe tuba nga tuvuddewo, njagala kutwala wano. Abantu bangi bavuddeyo ne bapiininga Bobi Wine nga bagamba Bobi Wine oyina kwekalakasa, bw'oba oyagala okuggyako gavumenti ya Mwami Museveni oyina kwekalakasa, muyiwe omusaayi, ensi eggula mirambo n'ebigambo ebiringa ebyo. Wakiri weekalakase beera nga Odinga ow'e Kenya. Wuliriza, waliwo bino bye weetaaga okuwulira awamu n'okumanya. Njagala oba oliawo nabyo tubigendemu. Bwe mbanga nkoncludinga, Pr.Bujingo ayina okukwatibwa. Bwe mubanga amazima ga Katonda mu ggulu nga munoonya bwenkanya era nga amazima mwagala kulaga nsi nti n'ebikolwa ebirimu oba oliawo ebigenda mu maaso ebimu muyina okubikomako, Pr.Bujingo ensi okugimatiza ayina okukwatibwa oba atya. Newankubadde muyinza obutamukwata kuba muli mu buyinza, naye omusango teguvunda era luliba olwo Katonda bw'aliba amuwangaazizza, gavumenti ennungi bw'erijja, Bujingo ajja kukwatibwa kubanga byonna biraga ayina ky'amanyi. Katugende mu katambi kano. Ayagala okuggyako Nakyemali yatakyava ku nnyonnyojja nti dikiteeta bamuggyirako Bulaaya. Yayambulamu ovulo n'asawuka eri kakati asiiba mu masuuti essaawa 4. Baabu walowooza nti akalulu kasobola okuggyako dikiteeta mu buyinza mwamaze emyaka 38 just akapapula. Bobi Wine bw'aba akakasa nti omulamwa gwe gwa kununula nsi yaffe Uganda. Bobi Wine bw'aba akakasa nti omulamwa gwe gwa kununula bannayuganda. Bobi Wine bw'aba akakasa nti omulamwa gwe gwa kujja Museveni mu buyinza mwamaze emyaka 38 nga tufuga obumbulira nga tufutubaddeko. Kyekiseera afuwe effirimbi aduumire bannayuganda beeyiwe ku nguudo beekalakaase tusobole okununula Uganda. Kubanga mu kiseera kino munnayuganda mweteefuteefu okukola ekintu kyonna ekireeta okununuka. Munnayuganda mweteefuteefu n'okufiirwa obulamu bwa zirongazi ali mu kununula nsi ye. Naye ekizibu munnayuganda yabulwako eddoboozi eriva waggulu ku opposition erimugamba nti tandika. Munnayuganda yabulwako eddoboozi erimugamba okuva mu bakulembeze be bakkiririzamu be yalonda erimugamba nti kakati tukukume tweyiwe ku nguudo. Kyekiseera bulijjo ŋŋamba nti sikulaba obutasagala, sikulaba nga atalina figa, sikulaba nga atabigula lwa nsonga engoye z'oyambala zennene kubanga toyina bummini butono butayiti bukwata mubiri gwe kusobola kwetaayizaamu bulungi okulaga abantu nti osobola okubigula. Kyekiseera bummini bubuno mbuleese, obugoye obukukwata bubuno mbuleese, ndaga ku figayo bwe yakula nsagaliramu. Bulijjo ababanja His Excellency Bobi Wine firimbi omusajja yagifuuye n'agamba nti olunaku olwaleero bannayuganda ffenna tweyiwe ku nguudo naddala ezirimu ebinnya okwetooloola ekibuga Kampala n'okwetooloola eggwanga okutwaliza awamu nga tusimbamu ebitooke okulaga obutali bumativu bwaffe. Nga tusimbamu ebitooke okulaga obutali bumativu bwaffe era kampeyini n'etongozebwa nga yakutandika lunaku lwaleero. Bulijjo ababanja His Excellency Bobi Wine eddoboozi era abagamba nti akalulu tekajjaako Museveni nga sibalengera ku nguudo, nga sibalaba ku nguudo. Bannayuganda njagala kibategeezaako nti mulinga ente. Sibavumye ndese kyakulabirako. Munnayuganda alinga ente. Ente olw'okuba eba yamanyiira okubeera ku nkondo wano, ente ne bw'olijja n'ogisumulula. Olw'okuba mu mentalite yaayo mulimu ekyokuba nti nze nnina kubeera musibe, teritaggulula yadde ebigere ebitaano okusukka weeriira omuddo. Ente yamanyiira okubeera ku nkondo ne bw'oligisumulula olaba obeena asobola okutaaya yegenderireko ewala era eryetooloolerawo kubanga mu mentalite yaayo mulimu ekigamba nti nze nnina kuba musibe. Kaakati nammwe bannayuganda omumpembe Yoweri Kaguta Museveni yabaliisa mentalite y'okubeera abasibe, yabafuula okubeera nga muyina kubeera ku muguwa. Y'ensonga lwaki neewaba opportunity ey'okwesumulula mutambule
wallahi ya Mungu temusobola gikozesa omusibe singa alitya nnyo Awedde oba Charch wekkomera ne bwali muwe ebisumuluzo nti bibyo sumulula genda wallahi ya Mungu aliremu okwesumulula Munnayuganda muntu muzibu nnyo Munnayuganda omusirikale wamukwata n'amugamba nti genda wallahi tasobola kugenda atya which is not the case. So that is the Kampala we are portraying for the visitors, but we want to expose the other side of Kampala, which is deplorable, which is horrible, which is and I saw. And this is the mission. Two, in addition to that, as the Lord knows, you can see I'm equipped with the spade here. And put on this gear. I have a duty to monitor what is happening in the city. Now that the work is being done by the SFC, my obligation and the role right now is to proceed and monitor what the FC is doing. To monitor the state of affairs, to inspect the work they are doing. Since the home has been barricaded, there are trucks here. I just start by slowing down Natete, because if you visited Natete there, the junction there, oh my God, it's a terrible state. It's in a terrible state. So we want to go there and continue with our work. Whatever we can cover in the day, probably, God willing, I'll go back. You will directly suffer from your disabilities. You are wrong. Forget about those who are using you. Do you know where Mr. Kayihura is? Your previous boss who used to superintend over harassing me. You know where he is? Have you seen Sam Omara lately? Who used to stay here at my gate? Is he happy about what he was doing? So why can't you learn? How can you go on and on being used and abused and you tolerate it? Why can't you tell your fellow officers that these uniforms are bought by the people of Uganda? People are just beginning to warm up. This is a warm-up phase for citizens to assert their right. And we made it very clear that if we are cut off, as we expected to, don't run where we are to see what is happening in Kasanga. No. We don't need anybody to come here. Go where the action should be. Go and do what you need to do wherever you are. Do what you need to do. That is what will free us from this barricade. Because they don't have capacity to barricade everybody. They have today, from what I have heard, they have only barricaded the building. Myself, the Honorable Robert Chagulani, Omolodi, Salong, Elias Ukwago. Those are just 3 homes barricaded. Can they barricade 10,000 homes? Absolutely. Kale kangambe gwe toyagala Bobi Wine. Naye Besigye bulijjo gw'ompanira naye eno gundi agirimu campaign. Besigye bulijjo gw'oŋŋamba neno campaign agirimu. Gwayagala Lukwago neno campaign agirimu. Kitegeeza nti kabonera akesimbalala bulijjo bano weekwekamu bwekweke naye ng'owagiramu mpembe Yoweri Kaguta Museveni kubanga bulijjo ky'oyogerako chikuli mu ngalo bulijjo ky'obanja chikuli mu ngalo bulijjo mmanja kagoye kakutippa osobola okusagala bulijjo mmanja kagoye kakutippa ondaga obunene bw'akabinako akagoye nkaguze nnyenyezaamu akagoye nkaguze nnyenyezaamu waliwo akabinja kagenda kakola emboozi Odinga ali eri aduumira bannakenya beyiwe ku nguudo balaga obutali mu mativu bwabwe ono Bobi Wine yabeera ku nnyonyi navayo ne mbabuuza oyagala Bobi Wine akole ng'Odinga naye gwe oli mweteefuteefu okukola ng'abantu b'e Kenya oyagala Bobi Wine akole ng'Odinga akuduumira ogende ku luguudo naye gwe oli mweteefuteefu okukola ng'abantu b'e Kenya
bulijjo Bobi Wine ky'omubanja Odinga kyakola akikoze naye lwakuba nti gwe tolimu enteefuteefu kola ng'abantu b'e Kenya tewaliyo muyimbi ayimbira mu nsi y'abakasiru nkiddamu tewaliyo muyimbi ayimbira mu nsi y'abakasiru omuyimbi ayagala okuyimbira abantu abawulira ne banyenyaamu kakati Bobi Wine gwe yagala okolenga Odinga abaduumire mugende ku nguudo ate nga mmwe temuli beeteefuteefu kola ng'abantu b'e Kenya wabula abantu b'e Kenya mubagulumiza amini Odinga mumugulumiza mwe mugulumiza Odinga ne mulema okugulumiza abantu b'e Kenya nti nga bawuliriza komandi y'omukulembeze nga bawuliriza firimbi Odinga gw'ogulumiza nawe omuyina mu Uganda lwakuba Odinga w'e Uganda aduumira ba Timote Odinga w'e Uganda aduumira abakoowa abatannakoowa by the way nakyogera ne mu kuziika Jakana Nadduli ne mbagamba nti Museveni si kye kizibu kya Uganda Museveni si bwe bulabe bwa Uganda era ebintu by'eggwanga byonna ebitundibwa obuzibu si Museveni Museveni bw'atemula abantu obuzibu si Museveni Museveni bw'atongoza enguzi n'obususuzi mu mawanga mu ggwanga n'obutagaba keeki ya ggwanga kyenkanya okusinziira ku buli region obuzibu si bwa Museveni obuzibu bubwo eyakoowa nga tonnakoowa obuzibu bubwo eyakoowa nga tonnakoowa nosalangawo kukomina nga bwe nja kibalangira ekyo buli lunaku ekyokukomina ekale maama balifa balaba akaliwa ke balifa balaba formula gye tulina yakukolima naye bwe tukolimira yeeyongera kaddiwa ekitegeeza Mukama akugamba okukolima tekimala kyokka gwakolima gwafa gwokolimira akaddiwa gwakolima gwaziika abaana bo gwokolimira yabatta wabulanga ababe gwokolimira bo beeyongera kwandaala balamuza na ntebe ya ggwanga n'obutamiivu bwabwe naye gwokola gwakukola ki gwakukolima mu bufunze munnayuganda gwatannakoowa wadde ng'oli mukoowu era nkutuumye omukoowa atannakoowa omukaawa atannakaawa omuntu ng'oli mululuza naye nga tonnakozesa ddala kubeera mululuza nga tonnakaawa kimala yeggwe munnayuganda gwe manya ekintu kimu nti yeggwe magulu emmeeza Museveni kwaliira kwetudde yeggwe magulu emmeeza Museveni kwaliira kwetudde era nga singa oneetegulamu katono emmeeza eyo esobola okuyiika munnayuganda olina tuluzi zonna ezisobola okuggirawo Museveni kubeera yali ggwe munnayuganda okuleeta Museveni tuluzi wazikozesa ezijjawo oboto oleete Museveni nga ggwe omuweesi wa Museveni onkakasota ntosobola ssaanyawo Museveni emmotoka ya pulezidenti wa Amerika bagamba mbuteyitamu masasi yes bagamba butekubwa na bbomu mbutesaanyizibwawo naye ggwe olowooza omuweesi waayo tamanyi waagikwata kusobola gisaanyaawo yes Museveni ayinza okuba wanjawulo nnyo w'amaanyi nnyo Museveni ayinza okuba nantameggwa Museveni ayinza okuba atakubwa naye ggwe munnayuganda eyaleeta Museveni mu buyinza nga ggwe omuweesi wa Museveni osobola otya okunkakasa nti tomanyi w'olina kukwata Museveni kumuggyawa oli n'abeera n'enkumbi naye ng'ewakaawe wabunye ensiko n'osanga omuweesi asiiba musasa naye nga yeetooloddwa nsiko ng'enkumbi agirina era nga yagiweesa naye nga tamanyi butya bwe bagikozesa munnayuganda nkutwala ng'omuweesi aweesa obusimo kyokka ng'ewakaawo wallahi ya Mungu wazise then okuweesaako kuba kufudde ettogge munnayuganda tuluzi zonna ezikuggirawo Museveni ozirina naye maybe tomanyi bazikozesa oba nga toli mumalirivu kuzikozesa olutalo lw'okwanunula okuva mu busibe si lwangu singa bata omusibe okuva eruzira lunaku olwaleero olw'okuba abadde amanyidde kawunga bw'alya ku ttooke ayinza okuddukana n'eryenda naye tekimugaana kulya ku ttooke nti atya okuddukana ebyenda kubanga awo aba mu kye tuyita evolution
okuva mu kino ogende mu kiri ng'omubiri alina gumanyiiza bumanyiiza nti wadde amatooke ngalidde n'enzirukana naye nja kugamanyira omubiri gujja kugamanyiira mpola. Kakati naye munnayuganda waliwo obulumi obuva mu kwenunula fine, naye singa tetuubugumire kitegeeza tetugenda kwenunula. Ng'omusibe bw'atakkirize kulya ku matookolo okuba atidde okuddukana kitegeeza agenda gavaako ebbanga lyonna. Kakati naye munnayuganda atya okwetaba mu nkyukakyuka y'ensi yo nkulayirira tojja kwenunula. Atya obulumi, atya repercussions eziva mu kweyiwa ku nguudo tojja kwenunula. Bannange tujja kufa anti omusajja ayinza otutta mufa bameka mu omwaka mufa enjala ekkalamu jja bafa lwenda. Bameka abafiira mu malwaliro, bakyala bameka abafa nga bazaala, muli bameka abafiira ku nguudo. Lwaki temugumira obulumi obusembayo obw'okwenunula naye nga mumanyi nti bwe busembayo tetugenda kuddamu kufa manjoolo? Omukyala olubuto we lumuluma ng'ebisa bimuluma agezezzaako okusindika omwana agaanyi agumira obulumi bw'ekiso ne bamubaaga n'ekyo ekizibu kiveewo naye ataakiriza omwana. Kati gwe kitwale nti Uganda ye mwana atuli munda tumusindika agaanyi ne tutidde obulumi bw'ekiso. Omwana taatufeeko naffe ne tufiirwa obulamu wakati mu kusindika omwana. Munnayuganda tobeera ekizibu kya Uganda, tobeera ekizibu kya Uganda. Kakati essaawa eno yeggwe kizibu kya Uganda. Bulijjo ky'ommanja nti kino nkireese kitadde ku ttebo ndagaako Bobi Wine kino na kino mulageeko ti bulijjo ky'omubanja akikoze. Naye oyagala Bobi Wine abeere ng'Odinga gwate toli mweteefuteefu kubeera ng'abantu b'e Kenya. Mbuulira abantu b'e Kenya ne bakeera ne bayisiŋŋanya nti Odinga bamukwatidde mu maka ge olunaku lwe waliyo maandamano. Azimio leader bamukwatidde mu maka ge kyokka ng'ate waliyo maandamano. Olabe munna Kenya. Kakati gwowa bamukutte toyina kyokozeewo kyokka nga bulijjo omubanja okubeera ng'Odinga ate nga gwe toli mwetegefu kubeera ng'abantu b'e Kenya. No, munnayuganda as per now kati gwe kizibu kyo, gwe kirwadde ekikuluma. Omanyi nabagamba abantu bangi babeerawo nga bozi endwadde ezibaluma, nga bozi endwadde ezibasaanyawo. Omuntu ow'effitina ekiba kimusaanyaawo endwadde emuluma ey'effitina yeeba emusaanyaawo. Omuntu omulogo ekiba kimusaanyaawo endwadde emuluma ey'obulogo yeeba emusaanyaawo. Kyokka n'omuntu omunafu enjala emuluma endwadde emuluma yeeba egenda omusaanyaawo ey'obunafu. Enjala y'endwadde singa eruma omuntu omunafu ye yaba yeesaanyizaawo endwadde ey'obunafu nga yeeri mu kumusaanyaawo. Kaakati nammwe bannayuganda endwadde y'obutanyiiga, endwadde y'obutasalawo, endwadde y'obutabeera bamalirivu essaawa eno yeri mu kubaluma kyokka ate egenda basaanyawo kubanga bw'aba kansa atuuse ku stage esembayo. Omusawo aliwo Kyagulanyi singa omumma omukisa ogukkuba empisa eno wallahi ya Mungu kansa agenda kujjulula. Kansa agenda kujja mu budde. Kyekiseera ogumira obulumi bw'empiso osobola okusimattuka ekirwadde kye bayita kansa. Ekirwadde kye bayita kansa ye Yoweri Kaguta Museveni. Mulwadde aluma amuweese yemmwe abalwadde abaluma abaweese. Omulwadde alumye ejjiiko buli opportunity ejja kyetwagala gikozesa ovaako ki osimba ekitooke oŋŋambye akalulu tekajjaako Museveni. Kyokka nze ntandise okuteekateeka nkulage engeri gye bajjako Museveni naye ogizize then ondekedde option ki? Tukyavuma nnyo abakulembeze b'opposition nti bakola ne Museveni naye nga ffe kizibu nga bwe mwavuma Dr. Kizza Besigye nti oyo bulijjo akolagana ne Museveni. Noono mujja kumuvuma ng'era bwe mwatandika omuvuma naye nga mwerabidde nti yemmwe kizibu. Kubanga Dr. Besigye kino kyobanja Bobi Wine His Excellency Dr. Besigye yakikolanga
woko tuwaka n'atambula yekka abakyala ne bavaayo ku kalwebi atukubisa tiya gasi alonesa emmere yaffe ffe bannange twagira ekyenena kye bayita Besigye atukubisa tiya gasi emmere yaffe edibye ffe abakyala ab'omutonninnyira bwe yalekerawo bakubya tiya gasi kakati mmwe bannannyini zikalina eziri mu Kampala mwavaayo mu buzigo obwo bugendamu amazzi kakati mwazimba anti Besigye bakubisanga tiya gasi emmere yammwe n'ediba mwavaayo mu buzigo obwo bw'amazzi obuyingiza kazambi mwe bannannyini zikalina zino taxi zenda mu kibuga eziriko kaki investments eziriko bali investments zamwe oba muloleza alingi oba mubasi za kalita oyinayo ezizo mugaana okugumira obulumi obumu oba olunaku olumu obummere obufumbi ogenda kulyako omutwalo gumu senga buba buweddewo ate nga wakyaliwo n'omukisa gw'okudiba naye omutwalo ogwo gumu ddala munnayuganda kugina emisolo egyekanamye gugenda kukukolera ki naye lwenzize nkununula empiseeko eyo nkujjukize ffe lukola ebyobufuzi mukatale kaffe wa Ndegeya lukola ebyobufuzi mukatale kaffe wa Kiseka lukola ebyobufuzi mukatale kaffe Kaleebe bannange Besigye alukubisa tiya gasi omuntu tukola mmere ya leero kakati mukola ya wiiki mmwe mukola ya mwaka gwosa okumala ennaku 3 nga tokoze n'olya mwavaayo mu buzigo buli ayagala okubanunula gwe mukuba namwekwasa obusongasonga obutono buli agezaako bajja mu kinnya mulinga ng'omusota oyagala gutaasa gukubojja oyagala gutaasa gukubojja era olulala His Excellency Bobi Wine nentuuko mugamba naye bano abantu lwaki tetubata betulwanirira tebafaayo kyokka be batubojja ku luwonza ebiseera ebisina n'agamba nedda omusota obutonde gwabo kubojja kyokka nze muntu obutonde bwange kutaasa kakati saagala ttima lya musota oba obutonde bw'omusota bukyusa obutonde bwange but Ugandans bwe munaasigala nga mwebase tugenda bayimbira nti golo yeebase yeebise bikutiya mujja kusigala mu tulo imagine oli munnabyabufuzi n'ayitako waakolera mujjukize ti bannange eggwanga livunda ne bakubayo butiya gaasi waliwo ne yagamba gavumenti etugjeewo omusajja ono emagere musajja atumazeeko emirembe ne batandika Museveni bamuggyako obuvunaanyizibwa nti lwaki okuba abantu tiya gaasi Besigye temuleeta eno bantu Besigye temukola naye nga Besigye ali mu kulwanirira wenunule Besigye musajja mugagga Besigye ne bw'ataddamu kukola emyaka gy'asigazza ku nkyasi asobola okulya ne bazzukulu be ne balya nga tebakoze ne bazzukulu b'abazzukulu be ne balya nga tebakoze naye akulumiriddwa temutuleetera byabufuzi wano mwonoona emmere yaffe fe abakyala batonninnyira emmere kakati etudibyeko oba bakazi tulya mmere ya leero kati mulya ya wiiki mmwe mukola eya wiiki mukola eya wiiki bantu mmwe mulekeraawo okubojjogola abantu abeetegefu era abamalirivu okuyimirira nammwe ate firimbi bwe mugiwuliranga mugirangawo era gwe abanja Bobi Wine okubanga Odinga nkulekera ekibuuzo gw'oli mwetegefu okubeera ng'abantu b'e Kenya tongwa yeekolera ge